إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe gwe twatandika mu kusoma kwaffe okuwedde okugamba nti kyatteeka okubeera nti ffenna abantu ku nsi tukkiriza mu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga tumukkiriza nti mubaka wa Katonda, mubaka wa Allah. Tetumusinza, tetumusaba era tetumuyitiramu. Bwe tuba tusaba Katonda tetuyitira Muhammad, nedda, wabula tumukkiriza ng'omubaka wa Katonda, tumukkiriza nti mubaka wa Katonda era ne tukkiriza obubaka bwe yajja nabwo obuli mu kitabo Qur'an. Naam, kubanga twalaba ku Yesu oba Jesus oba Isa alayhi salam, twalaba nabbi oyo nti nabbi wa Allah. Nawekityo nabbi Yesu bwe tuba nti twamulaba ne tumukkiriza, omuntu akkiriza Yesu mu kukkiriza olutuufu kika kimukakatako okubeera nti akkiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ate abantu abamu tulina enzikiriza etali ntuufu nga tugamba nti Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatandikawo obusiraamu oba yaleetawo obusiraamu. Ekintu ekyo si kituufu. Nabbi Muhammad emirembe n'okusasa n'emirembe bibeere ku ye, si ye yaleetawo obusiraamu, wabula obusiraamu bwamusookawo bwajjawo nga bannabbi bonna baali ku busiraamu. Bonna bannabbi ba Allah bonna baali ku buki? Baali ku busiraamu. Era obusiraamu kyeki? Obusiraamu kitegeeza al-istislam lillah, kugamba al-khudu', okugamba okwewaayo ku lwa Allah n'ogondera amateeka ga Allah gonna, amateeka ga Katonda, n'obeera nga weewaayo, obeera nti ogateeka mu nkola. Kibayita al-Islam, obusiraamu, kubeera nti weewaayo n'okkiriza okuteeka amateeka ga Allah mu nkola n'ogondera amateeka ga Katonda gonna, kibayita obusiraamu. Kati eyo ensonga bannabbi bonna baali bazze ku lw'ensonga eyo, kubeera nti bagamba abantu bakkirize Allah nti ali omu era tagattibwako kintu kyonna, era babakkirize nti nabo baki? Bannabbi. Era buli yakkirizanga ensonga ezo bbiri yalinga musiraamu. Buli yakkiriza, ekyokulabirako, buli yakkiriza nti Nuuhu oba Nuuwa, buli muntu yakkiriza ku mulembe gwa Nuuwa nti Allah ali omu era yasaanye okusinzibwa n'amusinza, era nakkiriza nti Nuuwa mubaka wa Katonda, yalinga musiraamu. Era baliwo bati bannabbi bonna ye bajja okutuusa ddala ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekigambo Islam oba obusiraamu tekyatandika kukozesebwa ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waliwo bannabbi bonna eddiini yaabwe eri busiraamu, wabula kyebaawukanamu amateeka. Ekyokulabirako, enzikiriza yaabwe yonna busiraamu, kugamba enzikiriza yaabwe eri emu, kusinza Allah nti ali omu, kukkiriza nti Allah ali omu, n'okukkiriza nti Allah yasaanye okusinzibwa, n'okukkiriza nti oyo mubaka atumiddwa, mubaka wa Allah. Yali enzikiriza yaabwe bonna bannabbi bonna, bwali obubaka bwabwe bonna, kuva ku Nuuwa tuzze ddala ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bonna Musa, Ibrahim, Yesu ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali bwali obubaka bwabwe kugamba bantu basinze Katonda ali omu bokka yekka nga yasaanye okusinzibwa, era babakkiriza abo babaka nti nabo babaka ba Katonda, olwa si kuba nti babasinza. Bwali obubaka. Kati ekyawukanamu, bye baawukanamu ge mateeka. Ekyokulabirako, ku mulembe gwa Adamu naye yali musiraamu, kuba yali akkiriza mu kusinza Katonda yekka era nga tasinza kintu kirala. Naye amateeka agaaliwo mu kaseera ako, ekyokulabirako, Adamu yazaalanga abaana babiri, omuwala n'omulenzi.
mukyala we Hawa oba Eva ng'azaala abaana babiri, omuwala n'omulenzi. Oluzaalo olwokubiri ng'era Hawa yennyini ng'era azaala omuwala n'omulenzi. Kati omuwala oli gwe baasooka okuzaala aba asobola okuwasa oba okufumbirwa bamufunye bulungi. Peeya esoose baba baaluganda ne peeya ey'okubiri baba baaluganda. Bano si baganda b'abantu, kugamba bano basobola okuwasa baana abalala. Kyali kikkirizibwa nga bano abalungu abasooka bo tebeewasa, naye peeya ey'okubiri eddako ava mu peeya n'asobola okukola ki okufumbira oba okuwasa mu peeya eddako. Eryo ge gaali amateeka gaabwe, kuba ensi yali etandika butandisi. Era ndowooza olaba etteeka eryo lisaana kusinziira ku mbeera eyaliwo, naye ate kati guno omulembe tekisoboka, kubeera nti omukyala azadde abalongo n'addamu n'azaala abalongo abalala ate omulala n'awasa. Tekiriyo, tekikkirizibwa era tekigaana mu magezi olaba tekijja. Naye ate luli kyali kijja kusinziira ku mbeera eyaliwo, luli kyali kijja mu kikola amakulu. Kati kyakulabirako nti amateeka okusinziira ku mbeera ezaalingawo, buli nabbi yalinanga amateeka ag'enjawulo agawukana ku bannabbi abalala. Agamu gaali gafaanagana, agalala nga gaawukana. Kakati nabwe kityo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye tusaanye okubeera nti ffenna tukola ki? Tumugoberera. Buli akkiriza nti nakkiriza Yesu, lwaki Muhammad tomukkiriza? Oba oyina naye okukola ki? Okumukkiriza. Kuba buli nabbi ajja ng'avudde wa Katonda, oluvannyuma lw'okukkiriza Katonda tulina okukkiriza nabbi oyo abazze. Era nabbi Muhammad ye nabbi yasembayo alayhi salatu wassalam ku bannabbi bonna. Allah tugamba idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Allah tunyumiza ku Ibrahim. Allah yamugamba nti aslim. Allah yagamba Ibrahim nti siramuka, n'agamba nti aslamtu li rabbil alamin, ngamba nsiramuse eri omulezi wange. Ugamba neewaddeyo okubeera nti ngondera omulezi wange. Kino eno aya essuula oba aya eno eyogera ku Ibrahim, tegeeza obusiraamu bwali bumanyikiddwa nga ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tannaba kukola ki? Tannaba kutumibwa. Nawe kitera bannabbi abalala. Musa alayhi salam, Allah atugamba nti وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الله تugamba ngatunyumiza ku Musa alayhi salam. وقال موسى n'agamba abantu be ti ya qawmi in kuntum amantum billah, wembanga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, wa mukkiriza Allah, fa'alayhi tawakkalu, mubeerenga mukola ki? Nga Allah gwe mwesigamira yekka. In kuntum muslimin, mubanga muli baki? Nga ddala muli basiraamu. Okitegeera wano Musa alayhi salam yayogera eri abantu be, ekitegeeza obusiraamu bwava dda, tebusaanikiridde ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Patulabe Yesu, Allah tugamba فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku Yesu ti Yesu yabeera nti azuula mu bantu be, nga bazuulamu obutakkiriza, nti balimu embeera y'obutakkiriza. Yabuuza abagoberezi be n'abagamba nti man ansari ila Allah, ani agenda okubeera nti antaasa maaso ga Allah, kugamba eri Allah, kugamba nti angoberera n'aba nti kugamba abeera ku ludda lwange, nga anwanirira nga ali ku ludda lwange, nga tali ku ludda lw'abalabe bange. Qala alhawariyuna nahnu ansarullah, abagoberezi ne bagamba nti mazima ffe tuli ba ansarullah. Suratu Ali Imran aya 5:2. Abagoberezi ne bagamba nti mazima ffe bagenda okutaasa Allah, yani ffe bagenda okubeera ku ddiini ya Katonda entuufu. Ne bagamba nti amanna billahi washhad bi anna muslimun. Abantu abo abagoberezi ba Yesu ne bagamba nti tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, era ne bagamba nti julira nti mazima tuli baki? Tuli basiraamu. Julira nti beera mujulizi gye tuli nti tuli baki? Tuli basiraamu. Kino kyayogerwa ku mulembe gwani? Gwa Yesu. Nabwe kityo obusiraamu Nabbi Muhammad si yabuleetawo, wabula eddiini y'ababaka bonna. Era ali eyo atulaba nga okkiriza mu Yesu naye nga tokkiriza mu mubaka Muhammad, oli mukristaayo oba eddiini yonna, faayo onoonye Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yani kubanga eddiini yaffe ey'obusiraamu tulabye nti yeeyogera ku bannabbi bonna ne Yesu emwogerako. Naawe faayo olabe onoonyereze nti nabbi Muhammad bamwogerako ki mu basiraamu ne Yesu naye bamwogerako ki eri abasiraamu. Ozuule amazima kuba eddiini yegenda otugasa ku bulamu buno obwensi n'obulamu obw'oluvannyuma. Ate obulamu obw'oluvannyuma bwe bulamu obutuufu obutaggwaawo. Nabwe kityo obwetaavu bw'eddiini kikulu. Allah okwesiima kwaffe yakuteeka mu ddiini kuno ku nsi ne ku bulamu obw'oluvannyuma. Ng'ani agenda okukola eddiini entuufu y'oyo agoberedde omubaka Muhammad, ensomesa za mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuba yatusomesa engeri Katonda gye tulina okuba nti tumusinzaamu. Hadha wallahu a'la wa a'lam.